atufule babitibwa kuno ku nsi ne mu kabbuli zaffe tayimu gyeri eyokusinkana Allah. Nabbi waffe yajogerako atya mu hadithi emu yatugaa nti laisa bainahu wa bainahu turjuman, nga wakati wo ne Allah tewali avunula. Kyakubuuza kyo yanukula babagezi essaawa bagyeraliikirira ne bakola batya munnange ne basala eddiiro ne bavaayo eri ku busiraamu bwa kitengejja ne beeyunga ku busiraamu obutambuzibwa ku misingi emigumu. Bannange emisingi gyenkugamba dabanga eddiini yo ogitambuliza ku misingi. La takunu immaa, togenda na mbuyaga na muyaga, togenda na muyaga, togenda na gye bagenda. Olabakiranga nawe okkirira, tobabuuza. Olabambukanga nawe yambuka, obabuuza mulagawa, tugenda ku mawuledi ng'obata. Beera n'obusiraamu buyina emisingi. Gyali omusaaze ekimulemeseza ku lusala ebirevu yakulala bataata wabisala naye asala kati ate omusomera bwino tamuwulira lwaki yakolanga taata we. Inna wajadna abaana ala umma. Obusiraamu naye bwokyaliko obwo ogobeera bitonde bino ebigambo bya Nabbi Muhammadi tobiwa kitiibwa byatugana okusala ebirevu gwe tewaliimu toli included mu byagamba nti khalifu almushrikin mwawakana ku bashiriki wafiru luha ebirevu mbireke wa ahfu shawariba mukendeze ku masulubu mu darasa ezaggwa. Ekibuuzo kino twakyanukula njawulo ki? Njawulo ki eri wakati waffe nabali? Njawulo ki eri wakati w'abasiraamu abasalafu abali ku busiraamu origino obufaanaganira ddala n'obw'abasahaba ne bannabida? Njawulo ki? Kubanga ebitugatta bingi, oba wakiwulirako kituufu n'ebitwawula bingi. Fenna tusalira mizikiti, soka olabe fenna Quran kyekitabo kyaffe, fenna Nabbi Muhammad ye nabbi waffe, kyekitwawula misingi. Fe obusiraamu bwaffe tubutambuliza ku misingi emigumu gye tujja mu Qur'ani ne hadithi ku ntegera y'abasahaba. Ate bali bo batetenkanya butetenkanya takallufu, bali mu kutetenkanya. Ate ffe misingi, ffe tutambulira ku misingi. Nsaba Allah akkirize nga tonnafa okizuule, weesalirewo wekka. Oyagala busiraamu bwa kitengejja oba oyagala obugumu, busiraamu origino obutambuzibwa ku misingi. Basaaze banno balaba tebasala birevu. Sigamba nti bamanyi wali saluuni wabula omubaka yagaana. Bannenge ffe busiraamu bwaffe tubutambuliza ku misingi. Omubaka aganye aba aganye, alagidde aba alagidde, faawe tutambulira misingi. Mu Lwarabu bakiyita, mu Warabu kiyitibwa ususun thabita, ate mu Luzungu foundations. Ate mu Luganda misingi. Ate mu ntyo diita oluyayi, ate olwe Kampala bagamba nti baana omugongo beera principal D. Togoberera byotategeera, wala taquf ma laysa laka bihi ilm. Fe obusiraamu bwaffe tubutambuliza ku misingi emigumu. Nga misingi ki? Ng'egyo gye naakakuwa, nga giruwa, nga gye nja okuleeta mu maaso awo. Olwaleero neegombye nnyo twanukula ekibuuzo kino. Lwaki twasalawo okwekumira ku mbeera eyo?
yabasalafu embeera yaffe ogiraba awali olumbe tuyita buyisi nga bayita ku ssabo tetwagala kulya kapirawo ogamba emigaso egiri mu lumbe tugimanyi waliyo okuyunga oluganda emigaso gye mingi naye ekintu kifu tekitudde ku misingi tetugendayo kati olira ffe lwaki twekumira mu mbeera eyo lwaki tetusala birevu lwaki ffe tetusala birevu engoye zaffe oziraba ziri waggulu wa bukongovule lwaki twekumira mu mbeera eyo buli busiraamu kyebwagaana nga tukiziyiza tukyeziyizaako netuziyiza ne bannaffe ate webatukyawa nga tukaluba ate weboogera nga boogera ngeno ffe tusomesa lwaki twekumira mu mbeera eyo kyekibuuzo kyenyanukula kati munange faawo wotusanga wotuleka ate wotusanga nga bwetusaba Allah ajali etusanga awo nga tuli mu kawungawunga konna ffe obusiraamu bwaffe tubutambuliza ku misingi lwaki anti tulina kitugoba ffe gye tulaga tulabayo tulagawa osomangako mu Qur'an surati wa Maida okuva ku aya 83 Allah waffe yatugamba atya wuliriza nga bwewetegereza wama lana la nu'minu billah wama ja'ana min alhaq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'a alqawmi as-salihin fekyo kyetugoba tuli ku shuwaddiru kikyetugoba kati singa ogattagatta obujulizi ngaobwenkuwadde Allah yatugamba kale yali atunyumiza ku balongoofu abatusookawo eno yali enkola yaabwe nga bagamba kyekitugaana okukkiriza Allah n'amazima nga gatutuuseeko wanatoma ate nga tululunkana twagala nnyo ayudkhilana rabbuna maa alqawmi salihin kunaku lwekiyama twagala nnyo Allah tuyingize wali wagenda okuyingiza basahaba waawo mpozi mujjana munange naffe kyetugoba tetusala birevu sigamba nti tetumanyi wali saloni wabula twagala kufa nga tuli mina salihin ffe twagala kunyumirwa kabbuli tuke mu kabbuli nga walungi ate oluvanyuma lw'okuzuukira jana ffe kyekituttaawo kyetufa tetusoma bayibuli bwetufuna akadde nga tusoma Qur'an lwaki tetukolaga ntugeba Allah gatatutuma akantu agataliiko bwenu tuganonyako ki Qur'an teriwo tetwabya nyimbe tetuli bazikiri kalenge tetutambulira ku busiraamu bwakugeta bwakutetenkanya ffe tutambulira ku misingi emigumu lwaki nebaza Allah kkiriza nemba nga nkyanukudde wama lana la nu'minu billahi wama ja'ana min alhaq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'a alqawmi as-salihin nga mazima gantuukako nga ngagoba ate mukabuli njagala kuwangalayo mirembe tegeera kyoyagala era otegeere bakinoonyeza mu kkubo ki ulya Qur'an faman kana yarju liqaa rabbi falyamal amalan saliha kasitoma nti nja kufa kasitoma nti eriyo kusinkana Allah kola mirimu mituufu ate okweyesa engoye kite famire yange bonna bakweyesa tebagenda kuziika nabo falyamal amalan saliha eyo aya yesembayo mu surati Kahf Allah kiyatutuma amalan saliha ate dawa ya bayibuli tebiriko bujulizi buyimirizaawo sekagundi yatugamba abawagizi bo bayina bangi naye kyebayita bwino wallahi wadde hadithi ennafu
kati agantu agataliko obujulizi oganonyako ki nga naawe okimanyi ojja kufosinkane Allah. ala yadhunnu ulaika annahum mabuthun. wulira ekibuuzo ekyo, fe abateekuba mu kifuba, abateekuba mu bifuba, kweddako kwewalaka kikyanga bannaffe ffe twabaki. ala yadhunnu ulaika annahum mabuthun. abasaaza abo abaddu abo tebakimanyi nabo bajja kuzuukizibwa, balisigalayo mu ttaka. abasazi b'ebirevu, abasazi b'ebirevu, temukimanyi namwe mujja kuzuukizibwa. liyaumin azim, ku lunaku olw'ekitiibwa. kyekiri mu lunaku olwo? yauma yaqumu nnas lirabbi lalamin, olunaku abantu lwe bagenda okuyimirira mu maaso ga Allah. yaumaidhin turadun la takhfa minkum khafiya. okyalisa ebijanjalo empiso gwe tolaba kigaana kusala birevu, tolaba kigaana kusoma bayibuli, gwe tolaba kigaana genda ku mawuledi, tolaba kigaana kwabya nyimbe, tolaba kigaana kweyesa. fenga tukiraba ekitugaana. ogamba ki ekitugaana? yauma yaqumu nnas lirabbi lalamin. fe tweralikira olunaku lwetulisinkana Allah. akubuuze olukusawa olujjawo olusala ebirevu, ogenda kutunula oti esaawa eyo? wa amma man khafa maqama rabbi wa naha nafsa ani lhawa fa inna aljannata hiya almawa. munange bwino fe yatulemesa, naffe twalyagadde ongenda ku mawuledi netuzikira mu ttaali ne baseeka bamwe ne bamufuti bammwe netwegwako mu bifuba. naye munange ala yadhunnu ulaik annahum mabuthun liyaumin azim yauma yaqumu nnasu lirabbi lalamin. basaaze bannanga b'ebitiibwa, okufunza mu nsonga eno gye tuliko. abasiraamu abasalafu kyekibakuumira mu mbeera eyo? ate otumanyi mu mbeera gye tulimu yeeyo, tuli batono, tuli baavu, munange tuli bagumu bazibu, tetusala birevu, tetugenda ku mawuledi, oba tuli baavu, oba tetulina sente, oba mumulina sente. kiki tutya? ffe twagala bwe tufa kabbuli erime tukaluubirira. wallahi kyekitutta kyokka. naawe yensonga lwaki tukulemerako, kyetweyagaliza naawe kyetokwagaliza. ekigambo kiyitibwa salihuna. kyogere mpulire, siwulira? kati opposite yakyo kiyitibwa, gamba talihuna. kakati salihuna be balongoofu, ngamba tukwataganya. ate abononefu, gamba awali so otekangawo to. kigendererwa ki mu ddalasa zino? bakutaase ove mina talihina odde fi salihina. lwakiwulira Quran, inna alladhina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahum rrahmanu wudda. nze nyinza atyo obuteegomba okweyunga ku gurupu Allah gye yeewerera okulaga omukwano. inna alladhina amanu, mazima abasiraamu, wa amilu salihat, nga bo bakola bituufu ebiriko obujulizi. Allah yatugamba sayaj'alu lahum rrahmanu wudda, abo Allah jabalaga omukwano.
kati nga nemereno mubatalihina omubana baki mbulwokuba abasazi b'ebirivu tuli bangi, muli bangi bagenda kuziika nabo. Olemedde fi talihina, lwaki todda mu gurupu yaba salihin? إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا مزما بسرام وعملوا الصالحات nga tebasala birevu, tebasoma mawuledi, tebasoma bayibuli. Kubanga omwayinza okwebuuza lwaki weesiba nnyo ku bintu ebyo, nze nyina ekintu kye nalowooza nga bwe tugayalamu buyinza okukeera enkya ne tufunawo abasiraamu nga bo bekozeemu akakundi, nga bo basomi bakatekisimu. Tulwana n'abasomi ba bayibuli kakana nga kibiina ekibeera kizeewo nti ate abo bo basoma katekisimu. Gakyago gemuleeta mu ddiini yaffe. Bwe banakubuuza obujulizi ogenda kuleeta bujulizi ki? Tekizitowa nga nze nkubuuza, naye wallahi you are included mu bali Allah be yagamba nti yawma idhin tu'radun la takhfa minkum khafiya. Lusomi wa bayibuli mu ddiini yaani, ku nsi yaani, kwe teweegomba kufa ng'oli fi ibadillahi salihin. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. nga nemera mu njiri ngoyo bwino nga muwulidde oyo nga nemera mbasazi b'ebirevu nze nga nemera muba mukweyesa. Nsaba Allah tufule bagezi olwalolo n'enkya. Oyo bwino akuteebeddemu just beera wakisa weesaasire, va mu batalihin, va mu bakavulugira, odde mu basiraamu assalihin. Ebirungi byonna wallahi biri mu kubeera fi ibadillahi salihin. Ne bwoba nga gwosinga obwavu ku kyalo. Omusiraamu omunyansanga Saidi walinga ku Ntebe Road, ndayira Allah yaŋŋamba ekigambo, naye n'omusiraamu omulala nakiŋŋamba mu kifo ekyenjawulo kisijjukira bulungi. Neŋŋamba laba bano bino bye babala, nawe nayinza okuba waali lyokuba kefesi sajja ekakasa. Yaŋŋamba seeka mbuzi biseeko emyaka nga twakava mu covid awo oba kakati kale barakallahu fikum. Omusiraamu yaŋŋamba omanyi abasiraamu kye bakwogerako eyo? Wallahi ndayira Allah, wallahi waliwo n'omusiraamu mulala eyo yakiŋŋamba mbu gwe kikulemeza ku bigere kusomesa mazima. Gwanyaga nti mbusi obwaseeka tunonyamu kuvuga mmotoka, fe tuli ku bigidiiru, fe twegomba kufa nga tuli mina salihin. Naawe kyenkwagaliza mbwe kinemeza ku bigere anti baseeka bonna bavuga. Wallahi ndayira Allah, wallahi Allah yantonda bw'omusiraamu yaŋŋamba, n'omusiraamu bwe nakiddemu nakiŋŋamba, ne mugamba waliwo omusiraamu yakiŋŋamba era. Fe tuli fe kyetugoba kinene. Gwe Allah kulaga omukwano omanyi kyekitegeeza fi dunya wal akhira, n'otuuka mu kabuli Allah nakulaga omukwano omanyi wekizitowa mbu faman kana yarju liqaa rabbi. Sinze ekigamba eyatonda bwe yatugamba kasitoma nti nja kufa nsinkane Allah falyamal amalan saliha.
ebyokusala ebirevu biveeko wadde okendeezaako. ebyokudojinga esswala ya jama mbu olwokuba oli honorable babasiramu bakimanyi bajja kulabako ku yidi biveeko esswala tano zituzeewo. falyamal amalan saliha va mu dawa zenjiri va mu zikiri kalenge kola bintu ebiriko obujulizi va mu mawuledi ate edduwa z'abafu zite. Lwaki big deal gye tulaga tulabayo totubuzaabuza notujja ku bwino fe gye tulaga tulabayo. Otagadde ofudde ku bwino engala nga tanabiri ng'ofudde kati tuuka mu kabuli olabe kyonosangayo. Ngamba omusazi w'ebirevu fe otuuke mu kabuli ng'erinnya siraamu nga feesi ya kikatuliki olabe kyonosanga mu kabuli. Waliwo obujulizi nesunga bo balaga ku mulamwa guno. Nsaba Allah tusinkanye omulundi omulala tulabe ekigambo kyeyogera mu ssala bulijjo ne ku subihi wakyogedde nakati ogenda kyogera ne ku asuri. Essala ne beeba ya sunna oyogera ebigambo bino. Nazudde hadithi ng'eri mu Bukhari nga teri mugezi abyogera naddayo kubeera mbakavulugira. Bigambo ki? Assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Waliwo bwenaalaga nti eyedduwa buli musiraamu nga salihu agifuna oba mulamu oba ate omusazi w'ebirevu kwali ku dduwa eyo. Mbuuza mmwe omusiraamu nga musazi wa birevu wa ala ibadillahi salihina ku dduwa eyo kwali? Gwe toyagala kabuli ekunyumire ng'oli eyo mu kabuli kubanga sooka olabe ku subuhi twasadde bameka. Ansa gy'olina yentuufu nange nalowoozezza tuyinza okuba twabadde billions mu nsi yonna billions emitwalo ngaaga kati ofudde oli mina salihin edduwa zonna ne zikuyiikira. inna alladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum arrahmanu wudda fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا فهل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. tozikanga ku musazi wa birevu, tozikanga kuseeka mu kweyesa, tozikanga kuseeka mu abi wa nnyimbe. hal tasma'u lahum rikiza, osobola mukubira akasimu kati lwaki olemera mu basiraamu bakavulugira ku mulembe guno ogwa bwino. subhanaka allahumma bihamdika